Sente zinakuwa freedom city y'abalisasa ne zigwawo. Twali tulina okufuna abantu baddayo ebweru bagenda kujja. Buterevu mukwano gwange nyongera kujjukiza nti oli ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Gwatonaba kubanga subscribinga genda maaso subscribinge, likinga, commentinga tusobola okubanga munange tutambula ffenna. Of course mukwano gwange ntandise ne musajja mukulu Kaize ono avuddeyo na predictinga agamba munange show ya Clever J egenda ku floppinga. Ono tagenda funa abantu okujjako nga bayingiza babwerere. Tujukira bulungi abantu bavayo ne bagamba nti show ya Alien Skin eyali ku Freedom City munange yali sponsored by Bakadama. Era abantu ne bagamba munange tegenda kubanga ekola naye munange kyakola. Awono wembuliza gwe mukwano gwange olowooza show ya Clever J ena floppinga oba jukira after Clever J ate tujja kuba n'enkwacho festival wali munange Alien Skin oyategeka wabula tetumanyi oba naye ekintu kinaakola because yo vibe mu bantu erabika egenda ekampola mpola wabula nga ye Alien Skin wetwogera amawulire akyagayina jukiro nagenda kubanga aperforminga ku stage yemu n'omukulu Diamond Platinumz kakati yo organization eyategese ekintu kino omukulu Alex Muanji babadde so much confused nga abantu babagamba munange tetugenda kukiriza Alien Skin waffe our number 1 Uganda kubanga munange asoka ku stage olwo Diamond Platinumz alyoke akigali bano nga bagamba leka Alien Skin akigali era wenkubuliza gwe mukwano gwange olowooza kinaasoboka. Ye omukulu Kaize ali confident nnyo era agamba munange yadde abantu akasanvu okubaweza ewo omukulu Clever J kijja kuba kizibu mpozi nga bano abantu bayingiza babwerere. Jukira obudde bwo buweddeyo essaawa yonna era ye Kaize agamba ono tasobola dde okubeera ku stage okumala essaawa ebbiri. Era yadde nga musajja w'amaanyi ayimba bulungi naye tukimanye era tukikkirize oyo yafeedinga dda omukadde newomusiiga munange ka make-up era tasobola kubanga adda ngulu bw'atyo Kaize bw'agamba. Ye musajja mukulu Diamond Platinumz yatutegeezezza nti tateeka ssente waatalaba. Ono agamba mwena mu ggwanga lyonna East Africa all over the country munange kasitamulaba nga Diamond Platinumz ayina watadde akasente omanya awo ayina okugjawo ekiwanga. Kyategeeza singa akwata omukyala yenna twamulaba yakwata Zuchu era emabega kawo yali amuteekamu akathimbi yamukolera zi collaborations yamukolera ennyimba zi video zakuba wabula nga yali amwagalamu ki. Of course katutuwulira nti omukyala Zuchu ye yandibanga ali lubuto era wanategeezezza nti kasita mumulaba nga ateeka ssente mu mukazi yenna mumanya atateekamu buteesi byafa awo ayina okugjamu ekiwanga mba ntegeeza mwana mukwano gwange katulabe ye omukyala Spicy Diana amwagalamu ki because ono yamuwa kolabo n'abamu ku baana be yali atwala mu Wasafi Record era twamulaba yamuwa ne director we n'amukwatira video emu kakati ssaawa eno munange amuwadde kolabo kakati tusuubire ki mu collaboration eno. Jukira ono agambye alina kyagenda okukola omwaka guno wabula nga tegunaggwako kyonna kyekiri mugenda kubanga mukiraba ate nga kino takikolera ggwanga erya Tanzania wabula akikolera East Africa yonna. Jukira ono yalina omukyala Zari era yamuzaalamu abaana babiri wabula abaana bo tebakimanyi nti bambi daddy yayawukana dda ne mami era bo bakyalowooza nti ono akyali mukwano era bakyedeetinga n'omukyala Zari wabula nga si bwe kiri. Ono yamuvinga dda on ali walala nnyo n'omukyala Zari alina musajja mulala nnyo amanyiddwa nga Shakib Kyamo abangi gwe mutegeera obulungi. Omanyi omusajja si wa social media musajja ali bibye tayagala kumanya. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Munange ye musajja mukulu Abitex agamba tava ku ndaye ono agamba taleka ntebe. Jukira emabega kawo bafulumya ekiwandiiko kibakuntumye era nga kino kyali kigamba omukulu Abitex alekulye oluvannyuma okutegeka ekivulu kya Alien Skin ku concert ya Palaso. Ono ba promoter bonna batula wansi ne bakola olukwe ne bateesa ne bagamba nti ono tumuggyemu obwesigwa kubanga byakola yandibanga tabitegeera wabula Abitex akabatemye.
ono abagambye bambi mwetereze nze sigenda kubanga ndekulira entebe eno nga seeyagalidde mundeke paka wenatuuka ekiseera n'enkirowoozaako bwe ntyo nendekulira mu mirembe wabula ebyokundetera ebipapula biba kuntumye awo temulina kye mugenda kufuna mwe nga bapromota era njogera essaawa eno nti nze nkyafuga nga jjukira emabega kaawo omusajja mukulu ono yavaayo n'atugamba nti ye agenda kubanga alekulira era alina pulaani ze nnyingi nnyo ez'okukola munange association eyiye nga promota ng'akola kyayagala mu budde wayagalira wabula yandibanga yeekyusizaamu alowoozezaamu n'agamba nedda kangira mbeerawo munnange awono we nkugambira nti mukwano gwange entebe enyumamu gwe abeera ebbali eyo gwabeerawo ng'ogamba omusajja mubi nnyo lwaki tavaawo naye muganda wange naawe n'ogituulamu ogenda kuwulira nga obulamu bukugondera jjukira kyoyagala kye kiba ogamba bugambi ekyo kibe ne kiba kakati nno Abitex agambye tagenda kubanga alekulira ye musajja mukulu Calvin Kayanja ayina kyatugamba wano ono agamba munange omukulu Bajjo yakoze bulungi nnyo okubanga munange ategeka kireva gye era nga wetwogerera kati yandibanga ye omukulu Alien Skin mye Alien Skin tewakyali nawe mwewulireko okuleka nga banayingirira bwerera ate kitamukolera naye nga ogamba nti ku Alien Skin basasula ticket neno kyo batandise gisponsoring anti kankubulira okuleka sponsor n'ekina we kikuumira omuyimbi alina okuba n'amaanyi agemalirira nga ne bwe luba lutalo ne bw'aba alina biifu abantu bajja kujja bawagire music osegedde kati so bino bye bakola ku Alien Skin ate na kino kiraba ekya kireva gye kigendererwamu kusuula Alien Skin gwe tonnakitegeera ate nga Alien Skin alina ye omukadde ne bw'omuziika otya make-up ne bw'omukuba otya make-up tadda buto so neba namusiga make-up tagenda kudda buto ekibeere ne bw'olizizika obuti teriddamu kusuna banna Daily Uganda nyumirwa nnyo content wo gwokola ku TikTok naye kiwakoze kibi nnyo tokiddangamu mulundi omulala bw'oba olina ekintu kyoyagala okwogera oba communicatinga eri TikTok munno musange mwogere one on one gaani okudda mu kamera bino ebintu bigenda viral obeera mu kamera ku interview n'oyogera ekintu nolowooza tekigenda kukosa muntu oyinza oba ng'okyogedde kale out of ng'oyagala oba kumuwabulamuko katono naye ate waliwo ebintu ebiteetaaga mu kamera kuba oba oli mukutta fan base y'oli kuba wavuddeyo n'ogamba buno Jose Kyakala content wabwe yalibadde mulungi naye bamagukira mu kamera ekyo ekigambo kinene nnyo nga tulaba omusajja alina mu kutegeka ekivulu kye tekinaba na kuggwa akyalimu eno neeno ali mu bivulu bye abafaani oba bamalamu amaanyi kuba nange ndi faani wa Jose Kyakala naye nange oba mmalamu amaanyi woŋŋamba mbu omuntu wange ate amagukira mu kamera mbu Taata Kimbowa ne Brennan Baby bamusinga Daily Uganda si yalibadde enkola butereevu mukwana gwange nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire gwate naba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga tusobole okubanga munange tutambula ffena saba Mukama Katonda bankomere mweraba